Infomedia yafetu kusensonga. Kakati mmwe muganda we yamutwala mabe mugamba ko byo. Mutabani wange era yamutwala. Abimanyi ko mabe mugamba ko. Anze sibi mugamba ngako. Twani simu yange yagiteka mu black. Kanga kuva mama we yansiba mu komene ko mawo. Ageza ko mukubira ku simu isimu yange yagiteka mu black. Bamanyize musobye eri mama we. Kuba yaliwo. Esimu tata wo jirina. Njirina. Mwogerezeganya tata wo. Tata yamblockinga. Yakublockinga. Mubuze buki. Anange simenta tabuzibu dia bujja okumbulockinga. Waye namukubira ku simu. Nangamba gama mama wo. Abanonyezeyo tata wa mulala. Bunakubira ne kujajja. Ne jajja nangamba munonyeyo jajja wa mulala sinze jajja mu kuva nakati. Muyinza kola mutyo oluko olusiba kitammwe nga yabazaala. Nenga nebyo kusiba tata nze sabirimu. Sijui hata tata. Halo. Ajijeko. Sijui hata njaje. Sijui hata njaje. Wanswa. Wanjaje. Simanyi lwaki tobwesonyiwa simu yange. Nze nabakoowa njagala nneesonyiwe mazikwe. Jajja ate lwaki? Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si mama Fiina. Wanga so kwite mbwa yange waka ngankala ngaswa na kombuli. Nange nakyewuunya ekyo. Nakyewuunyiza ddala. Kakati mmwe muganda we yamutwala mabe mugamba ko byo. Mutabani wange era yamutwala. Abimanyi ko mabe mugamba ko. Anze sibi mugamba ngako. Twani simu yange yagiteka mu black. Kanga kuva mama we yansiba mu komene ko mawo. Ageza ko mukubira ku simu isimu yange yagiteka mu black. Bamanyize musobye eri mama we. Sijui hata njaje. Sijui hata njaje. Wanswa. Wanjaje. Simanyi lwaki tobwesonyiwa simu yange. Nze nabakoowa njagala nneesonyiwe mazikwe. Jajja ate lwaki? Tukwaniriza kino ekitundu kyaffe kirala tukyali ku nsonga z'ente egambibwa okubeera ng'efuuka ebintuntu ente eyogera ente erya emmere ng'abantu ente gye baliira amasuuka gye bayambaza stokisi n'okugirongosa tippi nga omuntu gana amaka mwe tuli mwe Sophie gamaka ge yali akolamu
tuzze okufolowinga ku nsonga ezo. Nsonga zino gwali eyo alaba naye togoberera okuva ku nsonga ziddala ddala ezasookera ddala ku nteeno. Bangi mwakomentinga amasimu gatukubirwa niga nti amaka gabeeramu ebintu ebinene, amaka gabeeramu amajinni. So wano we tuli we wagambibwa nti muli omukyala afuuka naye ebintuntu mama yalabikiddeko mu kitundu kyaffe kiri ekyasoose era naye era akyaliwo wano. Kuba omwana mu mboozi gyatuwa agamba nti ne mukama we yennyini nnyini yali afuuka ebintuntu nga babakera ku makya okugenda okutambula nga bagenda oba ekiwuyo okunoonya ebikuta nga maama oba tewali bantu afuuka ebintuntu n'afuuka waggulu nga liyo omutwe gwate wansi waliyo ebigere kwegamba nga tebitegeerekeka. Era omwana yava wano ng'azimbye olubuto mbu ng'azimbye olubuto era nga ali mu kujjanjabibwa. Ono gwe tuli naye kitundu kyaffe kino ye Waswa, muganda w'omwana oyo eyamuleeta wano. Waswa bino bwe bigenda okwogera manya nti famire ekulaba, manya nti okuba kukomerera okumerera muganda wo. Sophie muganda wo oba mulinako olugijjasi luganda? Muganda wange. Mama y'omu? Mama y'omu. Ate taata? Naye y'omu. Mama y'omu ne taata y'omu? Mama y'omu ne taata y'omu. Kati manya nti bino byogenda okwogera oli ku muganda wo, oli mu famire yo. Twagala atera oyogere ebituufu. Okutaasa ku maama ono abadde batandise omuyita amajinni, atandise okumuyita ebyokola by'okukyalo. Katusobe nti naye tosala bigambo nga Sophie. Saasala kigambo nze. Katusobe nti tukukase bukasi. Katusobe nti maama ono takuwadde ssente kumudifendinga oba oli takuwadde ssente kudifendinga famire eno. Tebanaba kumpa ku ssente. Oli bulungi? Ndi bulungi. Okay, Ziwa and Sons balutakamu akasente bali kumukwana akeedi awo. Bakwetera kalonda yenna wa beddings. Kati tuwulirize ensonga eno. Bino ebintu birimu enkuzibwa, mulimu enkuza ne family matters. Tugenda ziremerako paka tunazuula ddala ekituufu. Waswa, maama ono jalwawo nga kwagamba nti omufuneko ku mukozi ye watugambye. Mbuno byali bisira bya nnaku nkulu n'ogendako mu kyalo n'omukubira nga nti nfunyeeyo omukozi. Kyali kitya? Era natuuka eyo mu kyalo ng'omwana oyo gyali kuba ali naluwummula. Omwana oyo ne musaba maama. Oga maama Sophie kamutwala alabeko ne bwa gyembeera. Nenjukira nti ne mukadde yali agalayo ku mwana akola kyamuyambako ewaka nga kumutumako ku dduuka we watyo. Omwana oyo ne mulera ne manya nti okusome kunaakuzeemu. Tujja muzzaayo ewaka asome. Era okusome mukadde nasooka nangamba omwana ono muto muzzeeyo. Nenga mukadde sooka onkuumireko ku mwana ono. Okusome kunaddamu adde ewaka kuma ne maama wakati yaliiwo nga talina gwagenda beera naye waki waka. Maama oyo yakomayo ewaka omwana ye ne ndyoka nkola ki ne mulinnyisa ne muwa muganda wange gwe bayita Nakato. Nakato n'alyoka amuzza ewaka. Naddayo. Ewaka yali yeeyisa atya omwana ono? Omwana ye era ngeno mujjayo nga njala mutaasa ku maama kuba omwana yalina ebigambo bingi nga kyawulidde eno akikyusa n'akizza eno. Nenga omwana ono kansooke mutaase ku maama sooke mutwaleko mu kibuga tomanya ajja kukola ki ajja kukyusaamu ku bigambo bye. N'ate oyo yatuuka n'eno yayongerako bwongezi ku bigambo. Kyawulidde nakyusa kigambo ki kyakyusa ekyasinga agamba nti kamudduseeko mutwaleko mu kibuga ku kyalo eyo? Kigambo ki kyakyusa bigambo biki byawulirako ku kyalo ng'omwana yabireese? Ekigambo kye yakyusa kugamba nti maama yatabula obutwa n'abuteera taata mu kyayi. Maama n'amuwa naawe omwana atwalire taata. Naye nga maama tasobola tabula butwa ng'omwana oyo alaba n'abuwa taata. Mulaba nga yakyusizza ekigambo. Bino abisalidde wano mu kamera tebyaliwo okuva dda. Before eby'obutwa okumugjayo okumutaasa ku mukadde. Okumugjayo okumutaasa ku mukadde. Twalimanga ne maama omwana oyo nga tumuleka ewaka. Taata nga ayinza okujja nayola ebijanjalo bya maama. Taata n'agamba omwana oyo
ngenze kubalimira bijanjaalo bye munaalya naye ng'ate atodde ku bya mama bitutta abitunde n'agamba ono omwana sirika togamba mama nti nze yakoze eki nze yatodde ebijanjaalo bye mama yakomangawo nga batodde ebijanjaalo bye n'ayita omwana n'amubuuza Sophie ani yatodde ebijanjaalo byange ani yabisenye omwana ng'agamba simanyi kati waliwo akazzukulu kaali kalenzi bakayita nakagodi godi ng'agamba jajjaawo omukazi tijajja musajja yatodde ebijanjaalo byo n'abitwala n'agamba agenze tusimbira bijanjaalo naye ng'ono omukulu ye gwe baliko ewaka tayogedde mama kwe kukwata ono omukulu n'amukuba kibooko we yamukubanga kibooko ng'akyuka ddewaani ewaatata nga bamukubye ewaka ne bamumma n'emmere naye ng'omwana we tebamummanga ku mmere naye ng'apanga bigambo bye. So ebbanga lye yamala wano ng'omuleese wano eno yali akutuukiriddeko nakubulira embeera gy'ayitamu? Yali antuukiriddeko nangamba wa mukadde walungi si wabi nga naye kennyini njijja kuba nasiibangawo wane wa mukadde nga nsiiba naye omwana ono nga maina ositukako najja nantuulako naye eyo ne tunyumya ne mu essimu n'alaba tiktok naye nnyulwa n'akomawo. Tojjukako kokko olunaku lwe yagamba nti mukadde ambonyabonya anyima emmere? Takiŋŋambangako. Taata twagenzeeyo ng'alina enamba z'essimu ze yanootinga ezaamukubirwanga ng'agamba omwana ono abonyabonyezebwa bamba mulina amagezi gonna gonna ge musobola okusala mutaase. Wabiwulira kokko? Nabiwulirako naye omwana oyo tebamubonyabonyangako kuba nalinga wana wa mukadde omwana ng'alya bulungi emmere amazzi okugasomba yayitangaawo ku geeti yange wembeera wano ng'olumu nze agamuwa ne ku ttanka awo n'akola ki n'aleeta wana wa mukadde. Kati bantu ki abaakubanga amasimu nga bakubira taata oli nga bamugamba nti omwana abonyabonyezebwa ate nga gwe wedde waliwo wano? Anti nange awo kati benjagala okumanya abamuwanga amasimu okukubira taata kuba omwana teyaŋŋambako nti mpa ku ssimu njabuuza ku taata n'egimumma singa yansabanga essimu nti njakubira ku taata n'alimuwadde ng'essimu kuba yaliwo. Essimu ya taata wo girina? Ngirina. Mwogerezeganya ne taata wo? Taata yambulokinga. Yakubulokinga? Buzibu ki? Aye nange simanyi taata buzibu gye yabujja okumbulokinga waye namukubira ku ssimu n'aŋŋamba gamba maama wo abanoonyezeeyo taata wammwe omulala bwe nakubira ne ku jjajja ne jjajja n'aŋŋamba munoonyeeyo jjajja wammwe omulala sinze jjajja wammwe okuva nakati muyinza kukola muki oluko olusiba kitammwe nga yabazaala naye nga n'ebyokusiba taata nze saabiriimu. Taata bamusibira ki ye? Taata ebamusibira kuddira kukuba maama n'akwata enkumbi n'akuba endabirwamu ezaali mu nnyumba okuzaasa nga anoonya mama mu nju mama naga ne yeripootinga ku poliisi ne bakwata taata ne bamugalira. Pako namba ya taata wo tumukubire nga gwe kennyini gwogenda omukubira omugambe taata lwaki Sophie ayonoona. Olina namba ya taata waawo? Ngirina. Zimpeeko. Olina mutwe? Ese. Ginyege wano. Omukubire omugambe taata nze waswa. Nge taata ebintu Sophie bye yakola oba bye yayogera mu katambi twabiraba. Omugaye taata ebintu Sophie bye yayogera ku mukyala gye namutwala twabiraba naye byonoonye erinnya ly'omukyala buli muntu ku kyala mulaba nga ki? Olwema taata kyagenda okugamba mukubire. Kakati mmwe muganda we yamutwala mwabe mugambako byo? Mutabani wange era yamutwala. Abimanyiko mwabe mugambako? Nze sibimugambangako kuba n'essimu yange yagiteeka mu bbulaaka anga kuva mama we yansiba mu komere komawo agezaako mukubira ku ssimu essimu yange yagiteeka mu bbulaaka bamanyi nze musobye eri maama we. Omwana musirise? Asibye don taata. Halo. Ajijjeeko. Eddoboozi lyange alimanyi. Ate eyajjajja gy'olina? Eyajjajja ngirina naye eri mu ssimu ate essimu ngirese emmanga. Awedde eddoboozi n'akuggyako.
Obuchayi bwava ku kyennyo bwe butyo. Nange taata simanyi bwe yajja bukyayi n'okuba nga atuuka otubulookinga n'essimu zaffe takyayagala zizikwata naye nga ate babalala bamukubira ayogera nabo. Nenga mwakula naye. Taata obuchayi abumanyi. Kuba zino ensonga batalinnya lyamu batandise kupanga biboozi ebitali nayo kati beera open yogera entalo eziri ewammwe obagambe nti no mwekutulamu ekibinja waliwo abali ku ludda lwamama just newawudde ku ddoboozi laganya okuddamu okukwata kuba zona nakamumi emirundi esatu takwata tasobola kuddamu ejjo. Enamba ya jjajjayo ogirina? Njirina gyeri eyo mu ssimu. Ontulaso agenda nagikwetera essimu eri awo mu mmotoka gye mbadde njozaawo. Anyway, ono nga wageza okunona essimu gye tukubirawo ku jjajja wano olaba waliwo question mark. Taata oluwulidde mutabani we kasanga nti osibyeta no taata najjako essimu tazzeemu kubeera nga ataakwata ssimu omuvuka ono kwamukubidde ate ng'omuvuka agamba nti essimu ye yagibulookinga taata kaakati awulira firimu nti taata waatuukira okubeera mutabani wa muzaayira ddala nga gwazala gwajja mu ntumbu atuuka omubulookinga n'okubeera nga takyayagala yadde okumanya ebimukwatako. Atakyayagala yadde okumanya ebimukwatako ne wakosesa essimu endala omukubira tate essimu agijjako. Buzibu ki obwa famire eno? Ngolowooza buzibu ki? Ye Sophie ono mulowooza si yatabula famire. Sophie wabanga yatugamba nti maama yatabula obutwa abuwe taata amutte. Maama asobola okutabula obutwa ng'omwana ono alaba n'abumuwa. Nawe waliwo question mark. Kakati gwali eyo ndowooza mukwadde ku magezi ki bino ebintu? Sophie ono agenda kukula atya mu nsi? Yabana abaana bagenda kukula batya mu nsi okulaba nga taata bwe tebakwatagana naye? Olugendo luno lukyali lw'amaanyi okulaba nga taata asobola okuddiŋŋana n'abaana abaana. Maama basobola obutaddingana kubanga bya bulijjo abantu baawukana, abazadde baawukana, naye ate omuzadde tasobola kubeera nga akyaye nnyo omwana we kutuuka ku ekyo. Nze muzzukulu wa Kabajja, SB4 Media. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Waswa Anji oli mulongo? Eseo. Taata gwe omwinako obuzibu? Taata simwinako buzibu. Wali ogezezzaako kati we mwaliyo utajjako kwano
naga nti wagenze mu kuziika wamulabako taata taata namulabako era ewaka yampitako buyisi temwayogera tetwayogera ye agamba buzibu ki kuggwe ye obuzibu taata bwanninako kubanga nkwatagana ne maama tayagala okwatagana ne maama ye taata ayagala tube nga tuli kale ku saidi y'okusinga ku ya maama ye kyaba ayagala enama jjajja gifunye yes kwazi wagaye nti jjajja wamukwira yagala nonyo jjajja wa mumulala yatugaa tunonyeyo jjajja waffe omulala kati si ye jjajja waffe ogenda mukubira twaba yanakwachayo stanfo okugenda nawe mugambe jjajja lyotya jjajja Sophie eno gyendi yavaayo yononye linnya lya famire yemu ginamuyeta okukola naye mugambe just mwogere nomubuuza kiva ku kyokubanga tata atukeseera nambuloki ate nga ndi mwana we osibye toni jjajja tosibye toni jjajja wanswa wanjajja simanyi lwaki tobwesonyiwa simu yange ze nabakoowa njagala onneesonyiwe mazigwe jjajja ate lwaki olaba engeri gyebalimu ewaabwe eyo kati bali mu bibinja tasobola gikwata tayagala kuddamu gikwata naye omwana bwe yava eno mama we yagamba tadde wuwe maama abeerawa maama abeera naye kitundu kyekimu kuba jjajja aliko te maama ali nsiima maama abeerawa maama abeera nsiima nsiima ye maama omukubira essimu agikwata bulungi ye taninako buzibu maama nyuma agenda nga sibyaku ssimu ate tuba tubagenzeeyo olibedde okufeesinga taatawo ne jjajja okubatunuulira nze nsobola okubeera nabo kinambuzeewo nga si byakwera nze nsobola okugenda nenyimirira nabo nga mbatunuulidde twetunuulire totidde nti taata asobola okukubirayo anti kitegeeza waba atazeewo okunkuba kitegeeza byayogera omusango guba gumukwata wate aba nkubira ki nga byenjogera bituufu kitegeeza ye aba alaga nti byenjogera teyabyogera aba aswala ye nga ye kuba taata yagamba gwe wamubulokinga taata yeyambulokinga jjajja wetumukubidde esimu agakuliisizza ye agambiisizza tazannye buzibu ki simanyi buzibu jjajja kati ye obuzibu bwabujja otugamba nti obuzibu abutuyinako kubanga baasiba mutabani we taata ono bamusiba yamalamu ebbanga kimukomera zalina 16 nga 17 lwavaayo mu kumusiba taata mwe mwagendayoko mukomera okumulabako esaagendayo kuba n'ebiseera ebyo saalinawo ssente naye nga kitegerako nti taata bamusibye nakitegeerako nti bamusibye naye nze saateekayo nnyo birowoozo saakubira na maama mbw ate taata baŋŋambye bamusibye webamusibira taata we webamusibira kuba kimanyi mwawukanye nga amaze okuva mukomera ye nga amanyi nti mwe mwamusibisa taata ono bamusibira mala ne mu mbeera ki ne taata era awo nawona twali tetukwatagana webamusibira nga buzibu ki baffe tubadde tumanyi nti mwayawukana nga bamaze okumusiba okuva mukomera n'abakyawa nti mwamusibisa twali tetukwatagana lwaki kyali kitya okubanga temukwatagana before nga tebanamusiba ekyatuviirako obutakwatagana na taata twakeranga ne maama netugenda netulima ebintu byaffe naye ekyatusinganga naffe tunyiza okweyawula ku taata taata kukwatanga bintu bya maama n'abitunda ngaye tuteekamu amaanyi gaffe okubirima ye n'asanga kiwedde n'atunda ate olumunenyako n'akwata omuggo n'akuba maama nanyini kulima bintu bye ekitegeeza maama bamukubanga mulaba yamukubanga tulaba nga ate nga amukubira mu lujjudde lw'abantu nga naffe ekyo kitunyiiza netudda ku saidi ya maama kuba maama gwe tulima naye yalima emmere gye tulya taata talima mmere waka Sofia
oli n'atwala butwazi. Kakwera wala omukyalo ono eya pasitoola eyo yasinga ng'okunkubira essimu. Weeks nga 2. Naye nga Sophie bukyanga ava wano ebbanga liweze. Yagenda holiday yakagwa. Ebbanga liyitiddewo ddala. Abaana bali bakatandika okusoma. Sophie bwe yagenda. Kati ebbanga eryo lyonna Sophie yali tabanyumizanga ntekyuka. Yali yabanyumiza dda. Naye nga Hello? Sophie wagamba nti yagenda mulwadde. Bajjanjaba bulwadde ki obwo bumulumisa olubuteera ebbaluwa sikaani bwe baazikola zaaleeta ki? Oba mumufuna sikaani zaaleeta ki? Nti omwana yava wano nti tulabye kino ne kino tekyali kimuzingiza olubuto kuba mpuli abagamba agenda atereera. Kati waba agenda atereera sikaani zaaleeta ki ekyo kye baali bajjanjaba we baasikaaninga. Era ebbaluwa kwe baamuweera eddagala ekigenda limutereeza ziriwo. Nazo bali mazima. Kyano mukubira. Asose nakwata najjako. Tutambula tuliwaswabo. Tono takwata. Mukubirako ko wali nabeera nga akutta tanamala najjako nzemu omulundi ogwokusatu. Mukyalo no. Kati balinde zaabindi waswankubiddeko nawe balaba tuwejjedde ng'ate be babitandika bennyini. Ate toyinza takwata simu. Wamukubye kuyiyo. Ate mu mboozi strategy yatwa yagamba nti omwana yamubulookinga. Ale watutuuseewo omwana kiraga nti taata yennyini ye yabulookinga omwana. Ate ekira tugezezaako kati nze nkubisizza ssimu yange ne tukubira taata. Omwana kasita agambye nti taata n'awulira nti eddoboozi lya waswa taata ajjako bujja ssimu tazze mukwata masimu. Ne tugezaako okukubira ku jjajja kasita awulidde eddoboozi nti lya mwana amuwe mudde bwemuzi nawe ngaagwe yasonyiwa essimu yange. Sireza ensonga zino za family ate mpanvu. Nze kyenjagala singa katabadde tusobola nja kudda nonye ku taata oyo atubulira ekituufu. Ye Sophie ayinza oba musazi wa bigambo. Sophie ye musazi wa bigambo. Kati mubanga musazi wa bigambo. Ate no family gyasalako ebigambo kigireetedde obuzibu kuba buli muntu agirabanga family y'ebyokoola. Kati mukubeera nga kulanga family y'ebyokoola. Twabadde tulina okutereeza ki ensonga ezo. Nti ne family yennyini taata naye amanye nti omwana we mulimba musazi wa bigambo. Kati naye ate kyonna kitereeza obulungi tulina kumanya wa gye byava. Lwaki taata atuuka ku mbeera eyo? Etuukaawo n'okuwagala omanye okukwata okubulookinga mutabani wo. Mbimanyi byonna sina kye simanyi. Buzibu ki? Ebyo mbimanyi nti okwebulookinga biki naye nga baavanga omanyi obutabanguko mu maka. Bwe bwava kati waka wabeerawo abaana abasinga okwagala taata waabwe. Ne wabeerawo n'abaana abasinga okwagala maama waabwe. Kati taata nga ye akeera n'agenda n'akola ndowooza omukyalo oyo yalimu embaliga. Ku sitole gyesinga okuwulira nze abamuntu gye bakola ki? Gye bakunyumiza. Naye nga sigirina nnyo obukakafu nti oba yayagala gundi. Kati ono bwe yamugambako kojja yamugambako omukyala n'amugamba lwaki okola bw'otyo. Kati omukyala n'agamba mpaka ki wano otubonyabonya otuliisa ki kati nga wano omusajja we wamulaba embeera si nnungi. Kati nga naye yeeyiya buki? Bweyiya. Kati omusajja n'agamba kati ekyo kitegeeza kwenda.
kati nga bwomanyi nti abakazi ffe tufunye abasajja ebbali awo obako mulabanga kasasiro kati awo kati embeera eyo we yatandikira okubeera eki embeera we yatandikira kati ate embeera lwaki twayiramu abaana tukono babulokinga anti embeera eyo we yatandikira kati nanti wulira embeera eyo nkugambye nti abaana babeera abasinga okwagala maama n'abasinga okwagala ani taata kati embeera eyo we yajjira nga bafunye obutaka newaka buli omu agamba tolina kyompa gwe genda atambula fe wano nga nona agamba gwaba fe wano biki kati nga maama alina abaana bagamba ebigambo olutalo lwabo ababiri baluyingizaamu abaana nga taata alina ebigambo byagamba abaana abamu kuba balina abaana bangi kati ate nga ne maama alina abaana naye bagamba ebiki kati nga abaana abamu balabanga tata waabwe omubi ng'ate abaana abamu balabanga maama waabwe omubi kati awo enjawukana we yaviira wekito wekiri twagala ensonga nti tuzitereeze lazima bakinatubeerera kyangu kati nze esibifodera nkole ntankubire taata kale taata muleke tujja mufuna kale obutakwatagana kwa taata buna biva mu nnimiro enako minatuumalo ebyo biba bingi ate nze nnyinza mmanyanga ekyo ekyennimiro kulima ne tusanga ng'atunze batandika obutakwatagana gwe wali mu myaka ng'emeka gutandika obutakwata emyaka era gyo giyitiddewo okwo ddala nga tebakwatagana gwe wali mu myaka ng'emeka nze emyaka gye nalimu oba nali myaka 11 awo okuba nga taata tebakwatagana nani namaama Sophia yali amaze okuzaalibwa Sophia yali amaze okuzaalibwa ng'era muto nga tebakwatagana anyway naffe betusobedde ku SB Media tugguse ensonga tugenda kufuba tugenda diwali ffe tunonyewo ku maama ono wanje diwali ffe tufuneko olunaku tugende wa maama tuve wa maama tugende wa jjajja tugende wa taata era lwinabeera mu luno olunyinyinyi olunaku ng'abaana tebanakomawo okusoma nga tukyali mu kino ekiwummulo anti twagala mu wiiki eno nga oba ku wiikendi awo ku lwomukaaga wetwo nga manya ngenze ku lwomukaaga ku sande mba nkomawo tetusulayo twagala kera kumanya tutuve eno saa zaffe nga 2 oba 3 tugende tukomewo ku lwomukaaga njabeerawo tetusafuna weekly days nga si lwa mukaaga ne ku lwokutaano awo ndowooza enso ante kati siyinza vva ku mulimu nga simaze gamba mukama wange soka kumusaba tusobola ye dayekita ajja kunta ye dayekita talina buzibu kuba mu kusooka ng'abiwulidde yaba tozeeko ewaka nosooka omaliriza ensonga ezo konze dayekita yanasooka kukola ki jasooka kumakwako abangambi bagenda kukomawo okwane wa mukadde njogere nabo tulabe ekiddako betuwuliddeko ate ndowooza ensonga ezo ziwiri tuzirondolako episode zisava ezijja tujja gendako ewa maama w'abaana atubuire buzibu ki ne taata bwe balina ate era tumale tugendeko ewa taata officially tulina omwana ono taata wali yatugamba nti omwana ono yamubulokinga omwana ono wamukubidde taata ate kiraga nti nomwana nyina nti taata teyabulokinga olwokubya essimu kasagambye nti alo taata nawulira nti eddoboozi lya waswa taata tazzeemu kukwata ssimu agiggyeeko tugezezako okubeera ku jjajja yakasawulidde eddoboozi lya waswa namuyita nti waswa wangi n'agamuliisa namugamba lwaki teweesonyiwa essimu yange byebyo nno byapeninga bino ebintu naye nga nayo tujja kutuukayo jjajja tulabe oba n'atukubirayo oba n'atuyira mazzi twasalawo okubaweereza mu nsonga yonna ekirungi nti ne waswa agamba nti yali redi kubeera nga afeesinga bazadde be oba tugenze wa taata oba ogenda mumwetondera oba
zema asobola omwetondera wagamba nti ensaawe amuyinako ensobi sofukamira wansi nemwetondera. So mutulindirire tugenda kuba nga tujja very soon episodes zino ebigambibwa ente eyogera ente ekwata essimu neekuba byonna ate birabika okuba kati ebintu biwanvuye teeka okuba nga famire eno naddala mu maafa ono waffe kwejjeererwa ente yezeerezeddwa ente teyogerangako tebajayirangako masuuka olw'omwana ono ne famire ye be balina issues nti omwana ono Sophie yalina issues ne famire ye y'omwana wa bigambo ate ne famire waliwo ebitatambula bulungi. So mwena abadde basalira maama ono omusango amulabamu ebintu ebirala amazima ffe waffe amazima tugazudde tewali buzibu bwonna ku famire eno kati tulina kulambalagana na famire y'abawaswa famire y'aba Sophie eno tulabe kibanga kituufu tata abalinako obuzibu bamwetondere yabazaala kijja kubeera kibi nnyo okulaba nga abaana bano babungabunga tata we nga jalente bakwatagana nti omwana wasaa zino bwafiira wano agenda ku kijja kyabajjajjaabe. So kiba kibi nnyo mu famire okubanga tebakwatagana. Jjajja ono naye alina buzibu ki kubanga byaliwo osonyiwa kubaawo siswe nti poliisi esobola okusibira obwereere siswe nti osobola okugenda ku poliisi n'ompayiriza tono yabbye mwanyi zange ne bansiba olamaze kituufu era ekituufu kinonyerezebwa oyo n'avaayo kibanga kituufu tatata yalina omusango kyali kimugwanidde okusibibwa oba talina musango kirungi nti yavaayo. So ensonga zino tujja kubanga nazo tuzitunulamu jjajja ono alina buzibu ki okutuuka okugamuliisa ono byebyo kwesi bifamire tugusa ensonga ze muzzukulu wa Kabajja Ziwa and Sons batuteekamu akasente wangi Bama balabi ba SB4 Media tubeyanza mwenna banange nze nebaza omukyala Mama Fiina kubanga nalaba akatambike ke bakwata nga bali ewuwe ng'awe ensala wuuyi ku nte eyogera ente ekola biki ente gye baalira ente gye bakola batya. Tetumanyi kigendererwa kya bano bantu era siyinza kumanya ani yakiri emabega oyo yaviirako okutuuka ku SB4 bamukakasenge ente bweri bweti bwekoze bitya. Naye nebaza omukyala Mama Fiina tatumanyi tatulabangako nene yawuliza story ng'omuntu n'alaba nti ebintu omwana byayogera tebikola ki tebigatta. Namwenna kubanga comments tubadde nga tuziyitamu abasinga obungi mwayimiya ne mudda ku ludda lwaffe ne mulaga nti ddala ebyogerwa akaana kalimba akaana biki tubeebaza buli muntu yasobola okumanya amazima manyi bagamba amazima gali ku fulo w'eddembe. Ate n'ekirala omuntu n'obeereyo n'osala ekigambo ku muntu kyemulina okumanya nti kaluma is real. Kyonna kyokola kati what goes round comes back round. Naawe abalabye emboozi n'oyongera okukomerera nga by'okomera tobinaako mutwe n'amagulu luliba olwo naawe olikifunako mu nju yo n'owulira kizitowa kitya era kiruma kitya. Mwewale nnyo okwenyigira mu bintu n'ojja n'okomenti nga n'omala gasaakanya nga byogerako tobikola ki tobinaako mutwe n'amagulu. Oba oli awo nze nalowoozaamu oba aliwo omuntu akiri emabega obanga yabadde alinda violence yonna eyinza otukolebwako wano ngaffe oba aliwo atulinako obukyayi nze nga nze wane waka siina muntu gweninako bukyayi kubanga nze sikkiririza mu revenge era sikkiriza nti omuntu oyo tulina gye tuyinza omukola nti oba tusale kino oba tugende oba tugendewa naye Katonda yekka atuula waggulu ajjamu tusasulira ate luliba olwo naye alikifunako kubanga leero kiri waffe enkya kiri twali tetulootangako nze ebbanga lina nabeerangako nga ndaba SB4 naye nga sirowooza nti alituukako ne wano nti alituukako n'ewaffe naye era nakyewuunya nnyo nga bankubidde bagamba baddewo ewaka ensonga lwaki natta obuvunaanyizibwa ne mukubira akomewo nfune n'omukisa ogumulabako kubanga nali mulabangako ki namulabanga ku gundi online nga simulabangako ng'omuntu naye eri mwenna abataatwala bulimba buno Mukama akibabalire ate era abawa omukisa naye buli muntu eyavaayo akomerere nga osapootinga by'otamanyi era naawe luliba olwo olikwasaako ebiri byebyo byange Mama Fiina tukweyanziza nnyo mukwano weebale. Tweyanziza yamuwa abo abantu abo oyo taata oyo nejjajja bantu ba bigambo
yamuwa sibamanyi naye ebigambo ebifubutuka mwana oyo omwana teyabyogera yekka kati bafunako ekizimba nti waaliwo ente kati bo ne batandika. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Media.